Yongera okulumbibwa ebibamba ebigwa bitalaze okuli okubumbuluka kw'ettaka amataba ssaako omuliro oguzze kutwala obulamu bw'abantu n'ebyabwe. Sabbiiti ewedde omuliro ogutaamanyika ku gwava gwakwata era ne gusaanyaawo ekitundu ekyakazibwako Kyogamu e Makindye Ssaabagabo era abaayo ge bakaba ge bakomba. Omubaka w'ekitundu kino David Sserukenya yatuuka n'okwekubira enduulu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ayagala yafeesi ya Ssaabaminisita ebeeko kyekolera abantu bano naddala ku kidde eri omumwa n'awokusula. Kati ekitongole ekiddukirize ki Uganda Red Cross kyagala gavumenti essira erise nnyo kusomesa abantu okwetangira ebizibu bino n'okwetegekera obulungi akatyabaga ak'ekikanga kino okusinga okubaddukirira ng'obuddukirizi. Tutangira Red Cross Society olwaleero egamba nti mu kifo ky'okugaba obuyambi nga enjega eguddewo tugenda tuzze amaanyi tugenda gassa mu kulaba nti enjega tebaawo naddala mu bitundu bye tulowooza nti enjega esobola okubaamu. Bino byogeddwa ssentebe wa Uganda Red Cross mu Kampala South Sempala Kikozi Ssajja lya Beene bw'obadde akulembeddemu ekitongole kino okuddukirira amaka agasoba 40 agaakosebwa omuliro guno n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ku baana ne bamaama kiruma si weewaawo bye bigere bino bye tutaddemu okujja. Njagala okwebaza Honorable Sempala Kigozi nga ye chairperson wa Kampala South Branch. Engeri gye tukolamu emirimu gyaffe nga Red Cross tuyita mu branch offices zaffe. Wano mu Buganda omuliro kye kimu ku bizibu ebizze biriisa abantu abawangalirawo akakanja okusinziira ku bakwatibwako kyetaagisa nnyo okusomesa abantu ku ngeri entuufu gye bayinza okwetaasaamu. Amawulire